Aya tutandike. Aweewaawo olaba omugagga atwagga nga kye yatindika emitala kyengedde ate olaba omugenge yeeyunettu nga ku ngalo kwasigalako ensajja abategeezaako era olundi ne mbagamba nti ow'omuliraano bw'olaba ayita mu ntungo nga we litaaba eddalu kinaaba kizindo ate omugenyi bw'olaba tagalamira nga gy'ava eriyo omusango naye mulowooza waliwo kyennyinza okwogera ekisingako wano kye mulabako gwe kyolabako ky'obuuza nti endiga yazaala mumeka nedda toyinza kulaba abagalidde enkulembe n'obuuza nti owange ogenda kugoberera malombe otegeera butegeezi kale kaneme okwogera kuno nakulinga omukono gw'omusasi n'okutambuza omumwa ng'oluzingo omututumba ate mbaanirize mu ngeri ey'enjawulo abalabi baffe abagobezi baffe ab'ensonga abali mu Ssengendo Nabulamu abatulaba nga musinziira wano e Uganda e Buganda ku butaka wano naffe we tuli nammwe abali e Busukkamizibo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerangako okwekumirako ku mukutu gwaffe omulungi guno ogumanyiddwa nga Olasange Online TV ate nenkwebaza nnyo mu ngeri ey'enjawulo gwe ajja ku mukutu guno n'osubscribinga bwe guba nga gwe mulundi gw'ogusookedde ddala ate n'otukomaawo n'osheyalinga oba n'ogabanako ne bannaffe ku misomo egy'enjawulo gye tubaleetera n'obubaka obw'ensonga bwe tujja tuleeta wano kuba tutambula tuteekamu ensimbi nnyingi okuva mu bitundu eby'enjawulo ne tugenda mu bifo eby'enjawulo okubasakira n'okubatuusaako abantu ab'ensonga ate abamanyi ebintu eby'enjawulo ne babasomesa nammwe ne mubanguukira ddala ne mumanya kubanga ali mu bwato yadduukirira banne amayengo be gasaanyaawo n'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala nze Munnabusiro Saava Bosa Musisi nseregganyikaawo nawo Ssengule 1222 Omulasange ye era nga ni muwandiisi wa bitabo byengenda okukwanjulira naye kansooke mbawe omugenyi waffe ababuuzeeko ate era beeyanjulire ate bwe naakuba enkyukira omugenyi zaakuba ku lumonde nja kubanjulira nange ettuli obuli ngoma olwaleero oba naasumulula entikkwa omugomba weewaawo tusaanise okulaba Salongo nange nsaanise okulabako bweza nnyo bweza ddala weewaawo bweza obwamukasa ne maama Namukasa abantu baffe nsaanise okubabulizaako okubalabako mwenna abatugoberera mwebala okugobera olulimi kubanga olulimi yensibuko ya byonna ekituufu ddala era bajjajjaffe baagamba nti olulimi ly'eggwanga olulimi ly'eggwanga kasita bawulira olulimi lwo olwatula otya olulaga eggwanga lyo butereevu nze Saalongo Mayombwe Seggane Kanoonya weewaawo musajja mutabaazi omuzira mamba weewaawo nva Buwayaawo oli muzzukulu wa Gabunga yesewo essagala Buwaya abazzukulu nga bwe bakulaba omubala gw'ab'emmamba sooka ogukubaawo waffe bagamba nti sirya mmamba amazzi linywa kalya kokka ekeetenda obulyambula weewaawo abantu mwenna abagoberera olulimi tuli wano musomesa ssebo nkwebaza olw'olulimi luno okulutambuza kubanga ffe tubeera eno ebiggwa byatusibako bajjajja babakuumira eno batukuumira eno naye ate nammwe mu ngeri enjawulo tubeebaza olw'okuba nti nno mutabadde entabaalo zino bajjajja zebabatuma ez'enjawulo ate n'embuga zino ne muzikuumira ddala tubeera ku kizigo tetuvaako weewaawo kakati nga sinakugenda nnyo wala embuga eno gye tuzzeemu ekyalo kino bayitawo batya wano bayitawo Bukasa Sentema kubanga abantu bamanyi Bukasa Kirinnya naye wano mu Wakiso tulinawo Bukasa tuli wano Bukasa Sentema kati gwe atuwuliriza era atugoberera emboozi eno eyakakandago nga tunaba kugwa nnyo makere njagala nkutegeeze na kino edda ebifo ebyabangamu Lubaale Mukasa babituumanga Bukasa buli kifo ky'owulira nga bakiyita Bukasa omanyaawo Lubaale Mukasa yalinangawo embuga ye bwe yavanga Esese we yatuukiranga era bifo ebiyitibwa Bukasa bingi nnyo mu Buganda naye tetwagala obule manya nti wolaba nti waliwo Bukasa owa wano waliwo Bukasa oweeri awo yabanga mbuga Mukasa mwe yatuukira oba mwe yagoberanga ng'ava Esese ekiyinza kiyita amaka omusajja yabanga n'amaka ge wawene wali butereevu ne erosi ezo zimumanya nti waakuno yadde yonna ayina y'amaka ate n'ekirala Lubaale Nazzi kuno ng'abeera n'amaka ag'omu kibuga n'ag'omu kyalo ekituufu ennaku zino abantu balina amaka mu kyalo mu kibuga nga bagayinamu baakoppa Lubaale kale Saalongo abeeyanjulidde
tukwaniriza nyo Salongo olunaku olwaliro nga bwe tusobodde okufuna omukisa ntutuka keebo kasawana Sentema lino saza Busiro saza lya Ssaabasajja eri e Busiro tuzze mugga kuggwako Salongo nfuna ebibuuzo bingi nnyo oba tuli ku Olulasange online TV nkutu gwaffe guno buganzi nnyo abantu bagugoberera babuuza ebibuuzo byabwe buli n'agenda akubuuza okusiba abalongo kyeki buli n'agenda akubuuza ate njawulo ki wakati w'okusiba abalongo n'okubawunda oli n'akubuuza tuwulira oluyimba nti twagenda Kajjaga kumala balongo twagenda Kajjaga kumala baana Kajjaga yewa kati ebibuuzo bino bingi nnyo n'ebirala ebizibu byetobeka mu ngeri eyo olwaleero twagala otulambululiremuuko tutandikire ndowooza ku buufu buno obw'emikolo egikolebwa ku baana abalongo abo wano we tuli sebo eno ennyumba gy'olaba simanyi oba omukulu agirabye bulungi era kansabe muganda nga ali ku kamera atambuzeemu ennyumba eyo gye bayita Kajjaga uli abayima twagenda Kajjaga kumala baana akantu kannuma kanjigira kati ennyumba eyo gye bayita Kajjaga ennyumba eno Kajjaga gye bamaliramu abaana abalongo abaana abalongo oba onoobakola ekola abaana abalongo abaana abalongo abo babakolera emikolo weewaawo abaana abalongo babakolera emikolo 5 njagala okutegeeza abatulaba n'abatugoberera abaana abalongo bakolera emikolo 5 bedu gibafuula abalongo era kankulye ekimuli olina ebigambo bibiri by'okozeseza okukola abaana okumala abalongo byawukana anti kati emikolo 5 gye ngenda okutegeera kubanga abaana bateekateeka bateekete oteekateeka omwana yenna abaana abalongo babakolera emikolo 5 gibateekateeka obulungi okuggumira weewaawo abaana abalongo ekisookera ddala abaana abalongo babaalula omukolo ogusooka gwe bagwa kubaalula bwe mumala okubaalula weewaawo abaana abo mubazina wayita okuzina abalongo twagenze kuzina balongo tebate amatute gagenda kuzina abalongo kirala abakiwulidde eri tebagenda kuwulira kirala abaana abalongo tubamala abaana abalongo bwe tubamala abaana abalongo abo tubaalula tubamala tubazina netubawunda tubamala netubaalula netubawunda abaana abalongo ndowooza owandiika gwe atugoberera omulungi kubanga bintu bino tebisangika abaana bano bwe tumala abaana bwe tubafuna tubaalula kubanga Saalongo bw'ozaala abalongo abaana obabiika ku kika ekyo kituufu ddala kubanga awuliriza bw'oba oli eyo ng'owulira ekigambo okubika omanyi nti gwe babika aba yafudde waliwo ate okubika okw'omuntu omulamu Saalongo alinnya kasolya k'ennyumba ye n'alangirira naga kitange gundi nazadde abalongo nze gundi n'avaayo n'agenda nga bukya n'agenda gye yawasa omukyala n'atwalayo etteretebwa ly'ebbomu naye agendayo agendayo era ekigambo ekyo kikulu nnyo akwata olweza lwe n'ebbombo n'asiba omugugu otwandiise omukakasi bannange n'agenda nagwo n'agusuula ku mulyango gye yajja omukyala kwe kugenda okutegeeza ekika kibi ti nze gundi ayogera amanya ga mukyala we twazadde abalongo ekyo bwamala okukisuulawo mulujja muli avaamu nadda gye twandiise mu ddembo oba n'afulumako ku lujja ne bamuweereza Naalongo omukulu agenda okulera abaana nalumalamizizo oyo kati wamala omutwala olwo abaana tugenda okubakola ate ako lyose n'okwogera kubanga era abantu abasinga bagamba toyo Naalongo abaana nawaaki abagikisooka abamwana muto bayita omukulu kati ekimuyisa omukulu ti mu mikolo gyonna gyonna gyetolewako abaana yabeera alabika bano abazaala abaana bombi babeera eri nga bakola egy'ekyama kyekimuyisa Naalongo omukulu emikolo gyonna egikolebwa egikolerwako abaana yabaalabika lwaki ate bano kabazaala yetalabika anti kabazaala waatalabikira kubanga abaana babayimba ti abaana twabazaala 2 ne Saalongo mayanja mwana wange jangu olaba abalongo twabazaala 2 ne Saalongo mayanja mwana wange jangu zina abalongo ne bamala ne bagamba twadagana ku lw'abaana bali babeera mu mikolo egyo emyekusifu egifuula abaana bano ab'omuwendo
Kyovolaba. Subulule mbozi. Edda Ssaalongo bw'abeera ku kyalo nga yazaala abalongo. Ng'abawa bbeeyi era ng'abawa njawulo. Nakati ogenda wa Ssaalongo wali muggwafu. Ogenda wa Ssaalongo Mutuba. Naye ekikwewuunyisa. Era jjajjange yaŋŋamba nti wano sirabangayo mu Buganda wano kitiibwa kikunuukiriza kya Kabaka ng'ekya Ssaalongo. Kye kisingira. Kubanga Ssaalongo naye kati ennaku zino omusanga mu muzigo gwe ng'abaana bameze n'ebirevu nga naye mwali. Ssaalongo tapangisa. Kati we bazaala nga ndi mu nnaku zinkunye sina zizimba. Kitegeeza oba omaze okuleeta obugagga awo. Ssaalongo abantu tebagenda kumera obwebindu kati. Bagenda okulinnya ku bantu kubanga yazadde abalongo. Anti kakati wamala okuzaala. Oba w'amaanyi oba wagawaga. Emikolo gy'anaakola egibafuula ab'omuwendo naye gye gimufuula ob'omuwendo. Kazoba kanamuwa. Enkwenge esekera ayengezza. Abataka nkwenge kituufu. Esekera ayengezza. Toyinza kubeera n'abalongo. N'otugamba nti osula mu muzigo. Abaana bali mu myaka emeka. Ekitono ennyo abaana bakolera omwaka gumu. Kati Ssaalongo ekibuuzo kiri kino. Ate kiva ku ky'okubanga abazadde. Naye nga obulamu buganya okukyuka. Kuba mulimu bendaba ng'abazadde naye nga agamba nze buli kimu kyenkwatako tekitambula. Okuva nabazaala ne bye nalinawo akatonotono byonna byagenda. Abalina kyeyasobya. Aba teyategeera kyeyafuna. Kubanga omuntu asobola okufuna ekintu n'atakitegeera. Omala okufuna ekintu n'okitegeera nakyo kikutegeera. Muwulirize bulungi akantu ako bannange kakulu abatugoberera ate mumanyi okwegayaalirira olumu. Mwegayaalirira mmwe mwennyini. Omuntu bw'aba n'embwa waka buli lwakomawo emwaniriza. Omulala bw'agiye boggola buboggozi. Kati akaddemu omuntu bw'aba n'embwa waka kebeere ente kebeere enkoko emanya nnyinimu. Mwana wattu kituufu. Ng'ogitegedde. Kituufu. Nze wano nina endegeya buli lwenkomawo bwe paakinga awo emmotoka zikaaba ne bwe bakiro. Kitegeeza nti gwe bw'oba oyagala abaana bano bakutegeere. Endegeya zino zirempulya zikaaba bw'opaakinga n'ekiro zikaaba. Bw'opaakinga n'ekiro zikaaba zikuwera ne zigamba nti yazze naye bw'obeera mu nnyumba omuntu omulala gyalota buli yawe yadde kaleeka. Wadde akanyego nga wonna kyekyerere kye. Kati abaana bano bw'obakolera emikolo n'obawunda n'obamala n'obalabirira abaana bano bakusumulula. Abalongo obugagga kubanga abalongo kisumuluzo. Kitegeeza bw'obeera eyo ng'oli Ssaalongo oba Nnaalongo nga mwazaala abalongo naye nga waliwo ebintu ebitatambula bulungi gwe wennyini gwe weesibye. Gwe weesibye kubanga okumanya bali balongoofu bali abalongo baviira ddala ku nnyota ya Mutonzi. Kyova olaba nti babeerako omulongo babiri ne Nakato ne wabeerawo Kato ne Waswa. Kitegeeza nti Nakato asobola okubeera Nakatonda. Nakato asobola okubeera Nakatonda kubanga yatonda ku Ssaalongo erinnya n'atonda ne ku munne. Buli omuntu bw'azaala abalongo okuva ku taata ne maama ne gwe bazzeeko bonna bafuna amannya n'abaddirira bonna. Kituufu ddala. Kubanga omwana olugwawo bw'ati asooka ne bamulaba addako bw'ajja nga nti kano katono. Ate oyo yennyini yatonda kwoni n'amugamba nti kati gwe Nnaalongo. Kubanga oyo aba yalongoose ekkubo Ssaalongo n'ayitawo ne bafuna abaana. Kati Ssaalongo naye n'afuna erinnya. Kigongo naye n'afuna erinnya abalongo kwe badda. Kati ogenda okulaba nga buli addirira kizza. Ogenda okulaba nga wazzeewo Kamya ddala nga wazzeewo Kitooke wazzeewo Kaggwa abaana nga bajja bagoberegana bwe batyo. Nga bonna obuufu obwo balongo. Bonna buli abaddirira baba balongo. Kati era omuntu ekibuzo kibatera okumbuza Ssaalongo kiba n'abalala nabo tubakoleko emikolo bano b'oyogedde bakiza Bakamya Bakityo nabo balina emikolo. Era ekigaana abantu bakoze n'abalongo gye bali ng'alina emigugu gy'abalongo nga 6 yagikola naye ng'era embeera tekyukanga. Lwaki? Yeerabira nti eyo gavumenti etambulira watya wamu kubanga abatulaba mukkirize bamugaane kasita abalongo ebibuuzo bagenda kubuuza bingi era kati vidiyo eno kasangiteekayo bagenda okubuuza ebibuuzo bingi ku balongo. Tujja kubaddamu kubanga obwakatonda bwamaze okuyingira mu nnyumba eyo. Waliwo ne yaŋŋamba nti bwezaala abalongo ate nensanga omulongo ne mwegomba nsobola okumuwasa. Tekisoboka. Ate olaba Ssaalongo taziika Ssaalongo era Ssaalongo
bwabanga ali ku mikolo Ssaalongo ayabanga wa bbeeyi ebbeeyi y'obwa Ssaalongo abantu bagiziise lwaki kwe kusuula obulombolombo emigenzo egikolebwa ku baana bano abalongo bwe bamala okuzaalibwa bwe baba bakola ku balongo nga babawunda bakola ku babiri enakato kkiriza obagaana kigongo bbaale mulongo yabaweeka Kizza Mirembe yakomyawo emirembe gye bali ne wabeerawo omulongo Kamya ne wabeerawo omulongo Kaggwa Ensonyi Kamya amyansa ebigambo eby'entujjo kati ne Kaggwa Ensonyi ono naye abeeramu mu kifa era olaba eno mu mbuyaga eno abantu nga batuuse mu kusamira wabayo abantu ne batabuka omutwe bakola batya omulongo oyo Kaggwa Ensonyi amala n'akomawo n'akola obwakalalu kakati Ssaalongo obutuufu bingi nyo byogenda okutunyonyola ku balongo naye nina kyensaba bwe nkutunuulira wano waliwo gwenda bw'oyambadde we mulongo ono mulongo era tusaba kutusomesaako ku mulongo kuba bangi beebuuza abamu baabadde balowooza guno mudaali basebo ne bajjako ono mulongo kati omulongo ono omuntu yenna azaalibwa ne mulongo munne kituufu gwe tuyita ekitanyi ddala kati ono mulongo wange oba bakiyitanga kitanyina ne basalako kisale kitanyinimu kubanga kakati omwana ono kitanyi ye mwana gwe bayita kaana ki oba omuzungu akiyita atya kaana ki muluzungu ye placenta kati omwana ono buli muntu azaalibwa n'ekitanyi kino era tebabuuza kaana ki ng'olutannagwa ddala omwana ono afugitibwa ku kitooke bw'abeera mwana muwala bamuteeka ku kitooke kya Nakitembe bw'abeera mulenzi bamuteeka ku mbidde ensowe ne bamulaamirizaako nti obeera mugonvu bw'abeera muwala baga nti obeeranga mugonvu ng'ettooke lino erya Nakitembe bwe ligonda emmere ge makulu agali mu kufugika era baba bamuteekayo baga nti embwa enzadde yeekulyanga ew'omulenzi bamuteeka ku kitooke kiri ekyembidde ensowe ne bamugaa nti abasajja tebayirika bateeka ne batabanguka kubanga omusajja agenda kusogola agenda awase musajja mwenge kakati omulongo olwo kitanyi ye mwana omuntu gw'azaalibwa naye era abantu abasinga omwana ono omulongo baba tebamumanyi naye omwana ono munene nnyo kubanga ye munno kyova olaba n'abawala babazaayo baba bagenda okufumbira babazaayo ku kitooke ne bagabula senga waba bamufumbire tamutwala ate baba bayimba ne baga akatula akalembedde kwembanogera akatula akaseba akajemmanga kwembanogera okawenjula mpola tokammenyera kitegeeza nti omwana oyo baba bagenze ku mukino jjajja mukyala agenda n'omuwala baleta omwana oyo agenda naye ku bufumbo ate era nzijukizaayo akantu akalala bw'otunyonyodde ekyo kino wano omuntu bw'aba avudde mu bulamu ng'afudde embeera omanye omuntu tafa afuula mbeera era bagenda ne babikira ku kitooke wali omwana olugendo nno luviira ddala wala omwana ono lumala omuteeka ku kitooke ebigambo bino babintu babiwulire bulungi omwana ono bwe guva mu ddwaliro bamuteeka ku kitooke ekitooke kino kyennyini kwe bamutadde omwana ono bamuzza mu lujja njagala otunuulira ekyo kiringa kumpi kifumbikwa bamala omuteekayo omuntu ajja akula omwana ono kati nganzi omwana baba bamuteeka ku kitooke omuntu bw'akula n'afa n'afiira oba bakadde bagenda ku kitooke ne bajjayo ebyayi tuyita amafuvu olowooza baba bategeeza ki era baba bagamba ono omwana nti gwe wazaalibwa naye afiiriddwa lino ly'ezzadde lye ne bajjayo ebyayi ebyo ne babimusiba babibasiba ebyayi ly'ezzadde yessebo ebyayi bye bitegeeza kitanyi oba y'ensonga abajjajjaffe kwe basinzira okukola ng'abaddula ab'ebyayi kino kyobadde sikitegeera